Kojja Matene mwami Kadama TV mbalamusizza kanteeseko ku nsonga y'ono muganda waffe gwe baagala okukuba amazzi ga boosi omusajja n'omukazi abazaalira omwana okubayita okulonda ekyapa mu mannya go asooka akola ekintu kimu bamuzimbire e Uganda bateeke ssente ku akawunti akole kyayagala twajja kunoonya ssente wamukisa nagugwa ku nze mugambe bwe kibanga kituufu kyayogera nga si wolokoso bamuzimbire ennyumba ezimba ez'abapangisa baweerere abaana be mu masomero amalungi babatere ssente ku akawunti oba basomi bafuna amasomero ne basasula ebisigalayo mu banka nga balina neero yanga wadde edimasta avuddeko abaana balina okusoma paka senior 6 basitule ne ku university abaana basome bamuzimbira amayumba after that abazaalira omwana bamuwe ebisatu bye ebisigaddeyo adde Uganda agire akole ki abaale twalonda ssente eno gy'emyaka ena ate nga mugagga muvundu fe tukola emyaka esatu nojja nga tulina nakyolina bakimwatulidde bangi nnyo abantu banoonya abaana nga tebabalaba ekirabo ekintu ekyo kati nga kano mwami batte puliriza kana kootaddeyo ak'omuzajja omuzeeyi eyakonkonanga omugagga annange Katonda naye omuwala mugambe bamukolera ebyobugagga bye bamugambye oluvannyuma akkirize akuze olubuto emyezi 9 mitono nnyo gwe mwaka gumu jjukira olumuzaala nga bamumuggyako ate agenda kuba n'olubuto nga bamutwala nga Katonda kati ate ayagala kitwalona ssente eno Uganda enteesa yange yalonze ekyapa mu mannya ge ayise engalo mu maaso ekyo nekigwa ku nze bagamba mwalwawo n'okulwawo olaba batugjamu nabaana zaabwereeru olaba ozaalira akasajja ka Uganda kaavu nga tekalina kyekakuwadde naye ate nga ozaala mwana wo n'omubalekera talina n'omu ajja kutegeera okuleka Kadaama TV n'abawuliriza ku YouTube abakubira Kadaama TV ffe tuli wano tumanyi n'okugamba ensigo baba bagitugjamu nga bagenda tusasula naye bagijjamu nendekera abaana bange byobugagga ate nyamba ki nga ndi mwavu nava e Uganda nga nina abaana basatu era bulungi mukwano sula bulungi tusiima empeerezaayo webali tufaako ngenda kwogerako kojja kwoyo muganda waffe agambye nti mukama we yagambye mbu bamukuba enkwaso eza bbaawo abazaalira omwana bannaye bakadaama twebeereremu kubanga nkimanyi bulungi muganda nga oli mukulu omuntu wogambira nti olina omwana ali mu siniyatu obeera oli mukulu beeramu amagezi okitegeera mukwano omuntu abantu bano bwe tuba twakatuuka mu nnyumba zaabwe balina ebibuuzobuuzo bye batubuuza ebyekisiru oli mufumbo olina abaana bazadde bo bwe bali oba bagamba nti oli mufumbo bano abantu bakimanyi kigambo bufumbo nti kintu kikulu lwaki bakukuba enkwaso za bbaawe ng'ate gwe oli mufumbo olina okuddayo ewammwe yimirira ku bigere ebibiri omugambe nti madamu nze ndi mufumbo njagala kuddayo wa bba wange nze n'ebbanga lye nabagamba ekontakiti yange yaggwako nina okuddayo ewaka ye bba wange ekyo kiri halaamu tekikkirizibwa mu ggwanga lyaffe okitegeera bagambe kiri halaamu tekikkirizibwa njagala kudda nayo oyo omuwala amanye nti kati obulamu bwe buli mu matigga tulowooza nti baagala kuza ezo sente nga nnyingi bakuzimbira ennyumba baweerere abaana bo bateekere abaana ba sente ku akawunti ezibalabirira bakuteekereko ku akawunti esente zo bakugulira emmotoka ng'olowooza nti abo olinawo obulamu yimirira ku bigere bibiri ogambe ekyo kiri halaamu mu nsi yaffe tekikkirizibwa njagala kuddayo waka nti ngenda kutegeeza gavumenti yaffe weenaaba ekkiriza nja kikola ne bba wange bannange kati baamala omukwata ku bwongo ate waaba yabagambirawo nti talina musajja kati bw'oba waakatuuka mu nnyumba ebikazi ebyo bibuuza oli mufumbo olina omusajja baawe gy'ali yafa
bwebiti bwebikwetooloolako bagambe nze nzirayo waka katukusabire muganda wange oluveemu abamu babeera bwe batyo nga balina n'endwadde zaabwe nga balina endwadde ze baagala okumusiiga okitegeera balina bye baagala kati okumuteekamu kati ye mukazi watwalowooza mbu baagala kubazaalira mwana eki oyo omusajja tasobola kuwasa mukazi mulala nga balina ezo ssente talina ssente zisobola kulabira mukazi mulala banaye bakadamba tuzuukuka obwongo saagala ekigambo ssente kibamalemu wadde ze twajja okunoonya naye genda n'akaka akatono ke wakola okusinga bw'onaagenda n'ennyingi z'otagenda kulya basooke bazisindike e Uganda bakukolera ebintu e Uganda olyoke obazaalira omwana waliwo kadama awo gwe nawulira mbu omukama we baateesa naye yeebake ne bbaawe abazaalira omwana bagenda okutuuka mu ddwaliro okumukebera amaze okwebaka n'omusajja ng'omusajja alina obulwadde alina siriimu bannaye mwegendeze baganda bange bano abantu batwagalangako wadde n'olunaku n'olumu gwe kaddugala gwoba ositula omwana w'abano abantu bannange Nasolo gyempulidde ku YouTube ey'omuwala owa Bosule gw'ayagala amwetikira olubuto si kibi basooke babakebera omusaayi bombi bwe bamala obakebera n'abakasa nti balamu bamufunire abajulizi kuba engeri banene abantu gye beefuula bayinza omwefuulira mu ddeeyi basooke bafune abajulizi buli kintu kyonna bakiteeke mu buwandiike bwe bamala okisa mu buwandiike yeetika olubuto ate emyezi 9 katono nnyo Mr. Katama TV gyebaleko ssebo tusiima nnyo empeereza zammwe ne kkojja mwenna tubasiima gyebaleko gye mutuusaako engalo naffe gye tuli eno okupatikana Mr. Katama TV kanteese ku kyoyo omuwala bwe bagambye okuba amazzi gaabwe abazaalire omwana Mr. Katama TV abo abantu okubejjako oba ddala bwe baba nga bali siriyasi ng'ekintu bakyagalira ddala nga bakyagala bakakafu bakyagala abagambe tudde e Uganda babinkolereko e Uganda abagambe bwe muba nga muwulira nga mukyagala sisobola kukkiriza binkolerako wano wammwe wabula tugende ewaffe e Uganda gye muba mubinkolerako byonna nga ye mubyagala alabe engeri gye bamuddamu awo wajja okumanyira kye babadde beetaaga kanteeseko ku nsonga y'ono muganda waffe gwe baagala okukuba amazzi ga bboozi omusajja n'omukazi abazaalira omwana okubayita okulonda ekyapa mu mannya go asooka akole ekintu kimu bamuzimbire e Uganda bateeke ssente ku akawunti akole kyayagala twajja kunoonya ssente omukisa ne gugwa ku nze